Omuwala ono ng'amannya tugasirikidde wa myaka 15 ng'asoma mu siniya ey'okubiri mu Nebbi Town Secondary School. Ono kitaawe yafa kyokka n'amayitire ga nnyina talina kyagamanyiiko. Yagenda okutandika okutegeera ng'alina omukyala gw'abeera naye kyokka nga tamanyi bw'amuyita. Some people were telling me my stepmother, some people were telling me my aunt, some people were telling me the sister to my mother, but I did not understand it well. Nga wayisa akaseera ono naye yamala n'amusindiikiriza ng'agamba tasobola kumulabirira. Kyokka n'ewasenga we gye yaddukira agamba enkolagana tewoomesa nnakabululu. At home even I don't talk with her. Once I sit near her, you just ask her something, just starts quarreling with you, just feel like not asking. Mikwano gye be yali atera okusabiriza okusobola okufuna ku byetaago nabo baamugendako dda oluvannyuma lw'okukakibwa bazadde baabwe okufumbirwa. I just asked from my friend. I had like 2 of them, but one got married. Ono atubuulidde nga naye kennyini baabeera nabo bwe bazze bamupeeka afumbirwe nga bagamba nti akuliridde. Tell me that girls at your age they are now married. You have to go and get married. Why just wasting time here? Ebitongole ebyenjawulo ng'eky'amawanga amagatte ekirwanira abakyala n'eky'ammempro bivuddeyo n'enteekateeka etuumiddwa he for she. Ng'enteekateeka eno ekubiriza abaami n'abalenzi okufaayo ku bintu ebivoola eddembe ly'abakyala n'okubabala bw'amaanyi. Major concern for me that I have come across in this region is the desire for the community to marry off the girls very young. Mu district y'e Nebbi enteekateeka eno gye yatongozeddwa ebikolwa eby'okutyoboola abakyala be babadde baana baliwo. And there are a number of reasons why that is so. It includes simply the lack of adequate knowledge about the importance of educating both boys and girls. Cases is sexual gender-based violence mweziri naye nga zigenda zikendeera mu June twalina cases 10 ezaripotingwa ku police, then mu mwezi gwa July twalina 3. Olw'obwesiga abantu bwe balina mu bakulembeze b'ennono omumuli gw'enteekateeka eno gukwasiddwa omukulembeze w'abaluulu Philip Rawuno ow'okusatu era nga yeeyamye okugutwala mu maaso okutuusa nga guvuddemu ebibala. Being supportive of the girl child, being supportive of the woman, being responsible is of a benefit to us as well, whether we believe in it or not. N'abakulembeze abalala e Nebbi basitukiddemu ng'eyatega ogw'ekyayi era bagamba nti agali awamu ge galuma ekifi. Today I have called upon the police again because they are our law enforcers to arrest the men who defile girls. Patrick Senyondo, NTV, Nebbi District.